Kabaka sebo omwoyo omutukuvu mu linnya lya Yesu Kristo tusaba Katonda waffe okke mu bulamu bwaffe oteeketeeke omuntu waffe ow'omunda ogule amaaso gaffe ag'omwoyo ogule amatu gaffe ag'omwoyo tusobole okulaba n'okuwulira okuva gy'oli. Weebale Yesu, weebale omwoyo wa Mukama, weebale omwoyo omutukuvu mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Bayibuli egambye wano mu Isaaya anyweza kiri kye tusoma mu Luka essuula esooka naddala olunyiriri olwokusatu. Isaaya ono essuula ya 6 okuva ku nyiriri essuula ya 9 okuva ku nyiriri olw'omukaaga egamba nti kubanga omwana atuzaaliddwa ffe, omwana ow'obulenzi aweereddwa ffe, n'okufuga kunaabanga ku kibegabega kye, n'erinnya lye liyitibwa Wakitalo, Wonderful. Ateesa ebigambo, Katonda ow'amaanyi, Kitaffe ataggwaawo, omukulu ow'emirembe. Okufuga kwe n'emirembe tebirikoma. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Kati bw'osoma mu Luka essuula esooka osoma ku lunyiriri luno olwa-3 agamba bw'ati nti era anaafuganga ennyumba ya Tedi. Nga sikulidde siwulidde bw'oyogera linnya lyo. Agambye nti era anaafuganga ennyumba ya Tedi. Siwulidde ky'oyogera wangi. Nawe leka yogera ng'okakasa. Agambye nti era anaafuganga ennyumba ya Tedi emirembe n'emirembe, so n'obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Obwakabaka bwa Katonda tebuliggwaawo. Ekitegeeza bwakufuga mu nnyumba yange emirembe n'emirembe. Kati ngamba bwakufuga mu nnyumba yo emirembe n'emirembe. Kati omwana Bayibuli egambye nti omwana atuzaaliddwa. Omwana ffe yatuzaalibwa obwakabaka bwa Katonda bufuge gye tuli emirembe n'emirembe. Kitegeeza kubanga Bayibuli egamba nti omwoyo omutukuvu tasobola kutuula wali kizikiza. Kati obwakabaka obubi obubadde bufuga bufuluma, obwakabaka bwa Katonda ne bukola ki? Ne buyingira. Omwana ono yazaalibwa mu ebyo ebiseera mu kibuga Bethlehem ekya Yuda. Mu ebyo ebiseera waliwo obwakabaka baalinga babuyita bu Roman Empire. Katonda okusobola okuleeta omwana ono okuta omwana wajje, Abayisirayiri baali bamaze emyaka nga tebawuliza Katonda, nga tabadda, nga ne bwe basaba tabanyega, nga yabasiriikirira. Nga teri nabbi, teri kirooto, teri ki, nga tewaliwo kiriwo, nga bali mu mazzi, nga bali mu kaaba. Era Bayibuli egamba nti n'abasumba ekiro bwe baali balonda endiga ne balaba kye batalabanga, malayika n'abakyali n'abagamba omwana azaaliddwa, ne beekanga kubanga baali baludde okulaba akabonero okuva eri Katonda. Naye bwe yazaalibwa, emunyeenye bwe yazaalibwa, kyali kiro kirala nnyo. Tebaasigala kyekimu, waaliwo ebyenjawulo ebyalabika ne batya. Era Bayibuli egamba nti abagezigezi baava gye bavudde ne bajja nga banoonya omwana. Bwe baamunoonya baali bamusuubira nti era nga Bayibuli Nathanairi bwe yayogera nti bannange mu Nazaresi musobola okuvamu ekirungi. Nga balowooza nga ne bana abagezigezi baali balowooza nti omwana okuzaalibwa kwe ayina kuzaalibwa mu lubiri, ayina kuba munene, ayina kuzaalibwa abantu b'amaanyi, ayina kuzaalibwa abantu ba bbeeyi. Era bwe baali banoonya tebanoonyeza walala, banoonyeza waani?
Wakabaka Kerode. Mu lubiri wakati ne bagamba ye wasobola okuzaalibwa omwana. Ye wasobola okuzaalibwa omulokozi. Naye nga amagezi gaffe nga bwe galowooza sige magezi ga Katonda. Amagezi ga Katonda malala nnyo. Tegafaanana magezi g'abantu. Tegafaanana ng'agafu. Bwe baalowooleza nti omwana gye yazaalidwa, si gye yazaalidwa. Omwana ng'azaaliddwa mu kiraalo, ekiraalo eky'ente. Asobole okuleeta obulokozi. Kubanga singa yali azaliddwa mu lubiri, tewandibaddewo njawulo. Wandibagambye era of course abanene bazaalibwawo. Abanene bazaalibwa mu lubiri. Naye ono yazaalibwa mu kiraalo eky'ente. Awanyoomebwa. Awatassibwamu kitiibwa. Buli omu watuna n'agamba eyo wasobola okuvaayo ekiramu. Nga naawe gye wazaalibwa. Nga nange gye nazaalibwa. Buli omuntu asobola okutunya n'agamba naye oyo asobola okuvaamu ekiramu. Si nsonga wazaalibwawa, naye ogenda kufuuka ensonga mu linnya lya Yesu. Ng'omwana ono bwe yafuuka ensonga. Ne kaakati tukyamuselebratinga. Obwakabaka bwe tebuliggwaawo, tebulikoma. Emirembe n'emirembe. N'okufuga kwe terikulikoma. Era nsaba Katonda omulamu okufuga kwa Mukama waffe Yesu kufuge mu bulamu bwo. Ebibadde bifuge ewuwo bifulume. Katonda waffe ayingire afuge mu linnya lya Yesu. Ayingire afuge. Kubanga waliwo ebintu ebifuga ne byegulumiza. Ennaku yali ejjudde abantu bano. Yali ejjudde Abayisirayiri nga Mukama waffe Yesu tannazaalibwa. Gejjudde Roman Empire yalinga ebayigganya. Balinga bawa omusolo gwa kifuba gwa mpaka. Era bwe bamutunuulira ne bagamba ono agenda tuwonya omusolo. N'abagamba ebya Kayisaali mubiwe Kayisaali n'ebya Katonda byani? Bya Katonda. Bo baali balowooza nti azze okubawonya okukola ki? Obufuzi obwo. Naye nga tebakimanyi nti yo obwakabaka bwe buli obufuzi bwali buggwaawo era bwaggwaawo. Naye emirembe n'emirembe obwakabaka bwa Katonda bwe bufuga paka kati. Paka kati. Bw'okkiriza obwakabaka bwa Katonda, bw'okkiriza omwana azaalibwe munda mu ggwe, agenda kuleeta obwakabaka bwe butuule muno. Bayibuli egamba nti obwakabaka bwe buli ku shoulder ye. Afuga kitegeeza buli kintu kyonna ekikuzitoowerera ekyefudde kikabaka agenda kyetikka mu linnya lya Yesu. Kwotambule ng'oli wa ddembe. Nsaba obwakabaka bwe bufuge munda mu ggwe. Obwakabaka bwa Mukama waffe Yesu bufuge munda mu ggwe, buleeta obulamu. Bayibuli egambye bw'eti nti era laba oliba olubuto malayika aleesa amawulire eri Maliyamu. Maliyamu takiwuliranga nako nti ekyo kiyinza okubaawo gy'ali, kubanga yalina muganda we Elizabeth nga yafumbirwa akyali muwala muto n'akaddiwa nga teri mwana. Yafumbirwa nga mwana muto n'atuuka mu bukadde nga teri yadde zadde. Naye wulira obwakabaka omulokozi kasita yatuuka, amawulire ag'omulokozi kasita gaatuuka, buli kimu ne kikyuka. Wulira Bayibuli egamba nti laba oliba olubuto, olizaala omwana ow'obulenzi, olimutuuma erinnya Yesu. Olimutuuma gwe kennyini okumwetuumira. Gw'omanyi ekyamagero kyo nga gw'okyetuumidde erinnya. Bayibuli egamba nti olimutuuma erinnya Yesu. N'agamba nti oyo aliba mukulu, aliyitibwa mwana w'oyo ali waggulu ennyo. Era aliyitibwa mwana w'oyo ali waggulu ennyo, era Mukama Katonda alimu entebe ya jjajjaawe Dawudi. N'agamba nti era anaafuganga ennyumba ya Yakobo emirembe n'emirembe. Yakobo yalina ekimufugiramu, Isirayiri yalina ekimufugiramu. Isirayiri yali akwatiddwa,
awambiddwa. Naye Mukama waffe Yesu Kasa yajja. Wulira mawulire gokka ge gaatuuka. Bwe gaatuuka buli kimu ne kikyuka. Nsaba amawulire ga Mukama waffe Yesu gano ag'okuzaalibwa gayingire munda mu ggwe, mu nnyumba yo, gabeeko bye gakyusa. Gabeeko bye gakyusa. Mu linnya lya Yesu obeereko oluyimba lw'oyimba. Kubanga Bayibuli egamba nti abagezi bano bwe baali balonda, bamalayika baawulira ejje ly'abamalayika nga liyimba ti omwana akoze ki? Omwana azaaliddwa. Akubuli omwana bw'azaalibwa wabeerawo oluyimba munda mu ggwe. Omwana Mukama waffe Yesu Kristo bw'azaalibwa bw'akyusa ebintu.